waliwo muvubuka nvumanyi bamuyita Nnyonyi Nkeze wa Gagamera era wenvako bwe ngenda kubira Bebe Cool Nnyonyi Nkeze ojja kumbulya kyonvumira abaana bamu bamanyi nti bajjawo etteeka lya misuse computer misuse mukwano bagajjewo kumwe wange lijja kukola nja kuteeka mu mbeera yonna ekufuna oba etya no matter what but nja kufuna simanyi lwaki ononyezaako views buli oyagala amasanyalazo gye nonjo Samira Nnyonyi Nkeze simanyi lwaki nze mugamba bwe omuntu omuwa amasanyalazo nze ngakuwa mu full dose full swing mukwano njaga kuwa I'm not your friend sikola ngako naawe siribera mukwano go ko byagala sibe njagala sinonya mikwano simanyi lwaki obeera ngonvuma buli kasero mambira Bebe Cool teyabuuza nze list abantu abali ekisozi bwe nayimuka okuwolereza Bebe Cool mu mwagala agamwa Bebe Cool yakwata list waliyo omwana bba wa Bebe Cool waliyo Nurudini Ntege Bebe n'amugamba mpa list waliwo ekyo kyamyuka mimu ekyo ekyali wala sirimu omukulu ekyo gwe kume binazi by'abawarabu nvaako kume binazi nakusanga eruweero nga bwena tunulanga agenda okufa abantu bakulabirabo ku ssimu ng'ozimba gatadde endwadde ekulumye wenna okulukusobeddewo sirimu akutambudde mukulu nviiraako ddala baana mwe musinga sitaani bubinza simanyi kye mwagala wano Jasi bamubbaako emmotoka mwe mwakuba Jasi mbu ali mu stand nenebuuza Jasi niwaba ali mu stand niwaba ali mu kiki bwe bamusonda namugula emmotoka empya kikabi ki Jasi era akoze kabi ki era Jasi wa Gagamero Jasi wa ONC mwakwata Jasi nimumukuba nimwagala omufiirako bakwata na mukazi wa Lama ne bavuma mukazi wa Lama okuva ku macha ne baziba budenga n'ekivumya mukazi wa Lama atali ku TikTok oba inako ne page yo muwala nze simanyi wa inako page era mbadde njogana mama fina nga nenyo gamba mbono Lama yes Lama ekyo kuvuma mukazi byanja wona okubanga Lama mwana wo mukalama mwana wa muka mwana wo fena tubeera baana fena tuba baana mama fina fena tuli baana bo abantu abatuvuma musoke mumanya abantu bemuwalampye kati ebbanga litube babereddewo ebbanga litubagalidde singa tetwabakuma na basupportinga temwandi basanzeewo nze nwanye entalo za Bebe Cool big size Bebe Cool ezalimu Kamyo ne Bobby temwaliwo mwenna oyo Kobula yamanyi kyovola Kobula undispectinga gomanyi lwaki Kobula undispectinga amanyi nti ne bali mu ddwaliro nga bakubya amasasi nali omu kubaaliwo Kamyo ne wayafuna ebizibu ku magulu nali omu kuba mujjanjaba ngaawe ensambya mu ddwaliro nga tewali naaliwo fe tuba twogera ku bantu amanyi nawe tuba twogera tuba n'ensonga zaffe lwaki twogera mbadde ne Bebe Cool long time mwe mubukidde Bebe Cool nga mwagala batwale wa Museveni bwabateeka mu campaign nze siyenze tubadde ne Bebe Cool ama nejjanga wetuli ne vaawo nga wetuli Josh najja nakwatamu in fact Jime yasookawo nga manager Jime tewaliwo ku mulembe gwa Jime nga manager wa Bebe Cool nga tomanyi tunoonya mirimu nga tomanyi tuwana ntalo za Bebe Cool tewaliwo nga Joshua ali nga manager wa Bebe Cool tewaliwo tomanyi tubaddewo tutya ne Bebe Cool tutobe tutya okumala egasa ya Gagamera wakabukira Bebe Cool onvuma mpagira Bebe Cool simuliko owagira Bebe Cool onvumira ki omuntu gwe gukola bulungi Nnyonyi Nkeze singa nagamba Bebe Cool nti onvuma olozogenda kusigala ng'omuwagira omanyi yakola legal suspect oba kyasobola okwogera naye omanyi yamukola asooka akola ebividiyo nga yeetondatonda ebyekisirusiru muyingira entalo ze mutamanyi muwalampa abantu buli kaseera muvuma abantu for nothing gwe Nnyonyi Nkeze nja kuwa amasanyalaze g'oyagala oba ntya mu bulungi ne mu bubi nsobola okugakuwa mu bulungi nga nkutute ku poliisi oba luzira ne mu bubi nsobola okugakuwa njagakuwa ze bampitawo Charlotte njagakuwa sikuvumanga in fact gwe munundi gwangu soso kwogera katera gwe gusembi please give me a break and leave me alone give me a break na kublockinga buli wantu sikuyina era sikulaba bampeza clip zo ngonvuma mwavuma Kenzo n'abalemerera yabakwata naaweya temwamanya
mwena nabakwata nawe ya mwali ku bebe kulu mwenyiki nyinyi nga mtu gamatu bebe kulu ba mwadde sente za mmwe sente zache zakasimo sente za mwakwate bazi bani muzina mwa bakazi onvumiranga ki nze gamba ekintu kimu abatantegedde nze sina side mbine bintu bya mirembe n'ensambya bayidhawo omuntu gwe nalinda byekere yanoonya yali nsambya nsobola bawo bifaananyi nsobola bawo videos nga kenyini azze mu town ndayira Katonda ali mu gulu bwemba nnimba manager ntale yasooka okujja nsobola biwanga nga bali nange ku maduuka gange maduuka gange alina kamera Katonda n'okumanya munene nagano beerawo nze kane mpita nalongo bridals ne bawe sidi bali nga omukazi yero gozzo omukazi ayogera omukazi nakati banegayire ku mitinga ne mama wa mirembe era so abba mitinga watali kamera kubanga era binavaamu mujaga omukazi atashawe sente omukazi ayogedde bwati kino kikyamu bwe tukuuma ebyama by'abantu nze olunaku nsisinkana abantu abasukka mu 4 5 abantu abasinga betuyamba sente zaffe zigendera mu kuyamba tebakulimba nti olina omuntu gw'oyamba n'otateeka muzizo tebakikulimba bulijjo wano enyamba abaana ab'obulenzi muvaane mwasamya naddala akakazi akakalambala akakadiba akamana yansala enkadde nga kagamba kabeera babalwanira bakazi eddembe ly'abakyala leero mirembe musajja eddembe ly'abakyala leero lyalaze wakafunta entama ez'akagongo baledda ngaba mirembe akuteeke ku mwezi gw'emmere wannammiro obeere ng'okkuta nze gwe walampanga ndirevo ndala kyenjoya kyende kati ndi ku byennyanja mpota supu ono nsangawa olweggulo ngenda kubeera kufanga onibbanga neeyagala nina abanywera nze sikyerega nina abanywera bwe ngamba kuwagira mba mpagira wajjo neekubako waliya ne skin ng'oyagala platform letunda ddagaki nga nawe oli wa bisiraani sooka weenaaze genda wenyike mukiira nze sibanoonyangako ne mirembe simumanyi nze mirembe mwappreciatinga lwakubanga mwana muteera mbadde nkola video zange nga mundaba sasooka kubaagalirawo ng'oyo munezi akalumba mirembe nembaga era twali tunyuma nenkimugamba oyo nsamba era ngamba ekituufu mama mala naye notubayinga notwagala biki nambuulira buli kimu ne mubuuza exactly kiki kizibu ki bwe mba nimba manager ntale waali awo ku gundi mugere mubuuze oyo Ivan n'oyo nsambya bajja ne mu town ne babula ne bayita ali mu kisanyi nembaga mwite no kumwala ndiye no kumwala ku block S block Z ne babula bapakinga wano nga bazimba mukwano eyo motoka yabo ya black ne bajja nemba wero kaminga nenjogera nabo bulungi nnyo nemba buuza kizibu kya mmwe kiki exactly ne mubuuza ku mwenani asinga okukola sente ne mubuuza kati oyagala ki ne mubuuza naye oyina godfather we yenna wetaaga okwogerako n'abasajja abadde nga bafumbo nga balina ne business nangamba sirina ne bangamba balina mama fina ne mbagamba mama mulungi nnyo ogwo gulenza ogumu ku Ivan ogwo gwefuula guloya gwa nsambya gweta gu manager gwa nsambya ng'omuntu ne gungamba nti mama fina ne Rosette mukazi wange era yampadde n'essimu yo ne mugamba Rosette muwala mulungi nnyo mbadde ne Rosette banga simu yankona basajja nti bamwe mayayo bamwe amachi ne asobola kunyonya bye namugamba ndayira Katonda ni mu group kyenjogera lwaki ndayira Katonda nimukiriza mu Katonda yefa abale okukebya data fetulo kwa kamera tetwale okakweyisa ko buloko tebukufuula muddu mutojja kola kino manyi mwe wabalo kole bana bambala busuti babalo kolabo ne badda kungode malekana nga abagole black mando bosibwe bulokole Katonda abeera ku mutima era akebera mitima bukiza Yesu Kristo ngo mulokozi wo asobola okwanukula buli kintu nze Katonda njogera naye namukiza ku mutima nalokokera wa Nabbi Samuel kakande bye nasaba byonna nabifana saba abantu bagagga na sente na bulamu na bana na mayumba ewa Nabbi Samuel kakande nze nayo kukadde wakakane mazebi yako ababiri hoizo okunda baka nolowoza batange natwala fet naloko sinagoga yedda yali mu bajoswa bani eyedda yaba irini goizo okunda baka noga andi Katonda nakamutegera kati mukwano ate nokuloka kagende bakakane nali namulokole before ngansala kubaka tugodi mu kyalo nga nalokera ku puchachi omusumba musiitwa nga ndi muto bwenti baka to God ajimanyi omusumba musiitwa ani amumanyi ne sozi
kati gonda be bukulunga byoye nja Samira ozo sobola okunwana nompangula mu bonna lwaki mbagamba bino amazima ge gaggula buli kintu abantu oyo Nsambya bwe yajja n'oyo mu Ivan ne gundi bansaba mbere mama wa Nsambya ne mbagamba nti ntya ne mbabuza mama wa Nsambya aliwa ne mbagamba mama wa Nsambya ali mu kyalo oba Kisoga ne mugamba ali mu mbeera ki Nsambya kenyini nangamba ne bangamba mama we Mirembe yamuzimbira ennyumba naye yalwala amaaso tasobola kutunula mu light oba mu musana buli wagatulamu amaaso ge gabaka gajja amaziga gatulukuka amaziga ne mubuza baganda bo baliwa nagamba nti ono mu ku muganda wange ne mugala lwaki naye Ivan namwe batuma ba Ivan babiri mu family yemu nanga kale to ndi mukwano gwe twera babukulu ne mbuza gwe okola mulimu ki ne nangamba anti nali nkola ne mugamba okola mulimu ki okola mulimu ki nali nkola mu UN ne mugamba nkubuza kati okola mulimu ki owulira ngano mu mutagwina nyamba ku Nsambya nzero oya simanyi mpandika nembaka ne mwetagayo abantu abakulu ngalwadde mu business n'obufumbo na situla abaana abo nemba twalira abanene bisigena kwogera ndayira Katonda ali muggulu mbasa batwala dumu bali simatuka ne beyogera je nabatwala bali simatuka ne boogera je nabatwala ne basanyuka nnyo nembaga masijja kubeera wano kuli yambozi yammwe kubanga nze kyembabuuza muganyo kinziramu exactly mwagala ki bonga bagala sigaza duka eri Nsambya njagala otegeza badna Uganda mwenda mwene ekintu kino nti Mirembe ne wafiirwa ebintu byonna naye nga afunye eddembe lye era Mirembe tafa duka ero talina kyali agaza wadde nga ssente ze zirimu empitirivu talina kyali etaaza Mirembe ayagala kintu eki kumuleka nga Mirembe yano badana agenda nafuna apartment awo baita babu namwaye bamu mfufu oyo mwenzi nga amunumba bulu nako era namukolako effujjo nga bulwanyo mwenga amunumba yo namukolako effujjo kwa apartment yoko eyo ngabwa ngebu namwaye nga agina mu mfufu bine bitu baba Mirembe tebiri wakati Nsambya ba musamoni nga mugwa munana divorce nagamba yiwa kitalo kabejja nagano gena mu court bine bitu baba Mirembe tagenda kwogera ko biri mu court tagenda kwogera kinaki obujulizi wa nabu ina tagenda kubaddamu mugenda kola banabe mukola tagenda kwogera kigambo neki paka court lwenagwa abakola ensobi muvuma buli muntu secondly Mirembe tajjanga ko mawulire kwata nsonga za mawulire ani yazeta mawulire Nsambya nyine yata bine bintu mawulire ani yagula abo simanyi bani aba batalina byakola wedagala ensasa bani baje mawulire munumbye ruko wasijire munumbye bani ani abagula yali Nsambya ensobi yani gwaloza ntasobola kuseekinga sympathy January to December noberoke tosobola kulwanyisa mazima tebalwanyisa mazima nze n'okutandika ebintu bino nga njogera kintu mama finira muze mugamba messages nakona ngamba sali mugwanga message wazimperezanga ezitaasa abaana tubatasiza tutyo butawukana obutagwawo nali nsobola okulwana olutalo lwonna kuba ne Mirembe kujja mu block njagala balero naku Mirembe lwakujja mu block nze namugamba akujja mu block nze namugamba akujje mu block nga akwagala mu information ndada byonna bwe wayogera nga ayongera ku bujulizi kati kino nakyo kimanye era nali nsobola okulwanagana ne Mirembe ne muddawo naye olunaku lwemwampa example nakusaba $5,000 ndayira Katonda ali muggulu olunaku lwe nakukyawa obulamu bwange ne mmanya nti byonna bibadde bya bulimba nkusaba $5,000 kuki nga nkukoledde ki era kukolere ki $5,000 gamanyi nkukolere mulimu ki nkukolere mulimu ki ogwa $5,000 manyi $5,000 oba ogogedako bwogezi ze sakulinako na buzibu nga nakusaidia ono na business kubeerawo era okujja okulanga nabagamba tulwane kimu emboozi ekyuka tudde mu business nga buli ayogera ku business obwe binsonyi moto abitadde kubanga bijjo kwekwasa kona bude kali kanamukadde nzera akayibukadde mabega kagamba mwana mugamba ta audio naata muzite audio ezo mujingira kuba Good Life Eddie muzite
Nagame nina video audio bisatu ana mwezi. Nina video 72. Nina video 72. Njabiwa bajobule simba ba senga sidimbiwe bani bonna. Oswaluka nina ne video zongo libwerere. Ndeka mateka gakolebe ga inokola. Tuta musimpa sawa mama wange nemi nimba ina nyina. Mami sidinga mama wami nembe katanonya kwogera naye. Bwataje na musijja kwogera naye. So kove munduli ya social media. We sorting na abasajja kwasinga bana ayimuka. Naluli bayimuka netukuwolereza. Minembe natasula amabanja. Minembe yakoma kusubula fani cha mugwa musanvu. Walabo oswa no yingira mu bibanda. Nobaga mwete mali nze ntunde ninakatala abantu limakuwa ebintu. Byotunda sente zokozesa. So limu kweregamu. Ababanja nawe banayimuka nga bagamba mbu nabo babi. Bona tena nabo situka. Badoba banji bamiyoni ano bankaga. Ebintu obitunze sente zibaddiza. Mine batereza furo ya wagulu yona natekemu ebintu lwaki abitekamu. Namazo gisibataida mazo sibaji. Mine bana bakudekere ekyeki foto sobola kusaswa milioni 2 meka. Mwansa basaswa 10 wadda ko 8 wala meka. Tosobola kuzisasula. Ate yesibi ayagala. Mpozi ne odi mwagala njibawe. Ngaga manza sina otide kujjako bintu sina ngenda kujjako. Buli kimu ngenda kikulekera. Kubanga buli kimu nakikuwa mulavu kangambe je bule sajite. Naga sina tota nina ngenda kujjako. Buli kimu ngenda kikulekera. Kubanga buli kimu nakikola mulavu. Nanyendekere emiremberekera okunkuba. Lekera okunsiba. Nosiba mwana ku kitanda no mubamba. Nosaba gunosibe nosibe emikono. Ate no mufakinga. Mwabata sola mwabaina ba sister bamusinga babikola muganda wo. Njaga babikole muganda wo tulabe. Mwabatu gabanga wetuli ababye nnyo. Wano muwoleza mubera mugamba ngawe mulwanirira abakazi. Ngawe mulwanirira nnyo abakazi, tuwa abakazi, era abakazi babadde ki. Nze no sino na side. Oba na kyo kiremwa la enyenyenye netusasula binene ebintu rent ebiki spaces olugamba. If you have cash and offer to gitwale tusobola dipasa kino ne kino. Lwaki Bali busungu okuwa mwana wabe ni busungu. Yeri wenu byamga ngenda kulekera buli kimu. Tebakulima nti wali yakuba omuntu mukube lero nchane nkudamu nakuddamu mwezi ogujja guli nakuddamu. Singa mene mumusanga mu nyumba nga fule kyemwagala. Nga mwozo mwana ali musirwa ate agenda. Yeye nanyini nyumba lati agenda. Omuntu walekere nyumba ye milioni 2. Napangisa. Owulira? Tofaayo. Sina kingenda twala business zo byazo. Ewe jemba denjagala. Sina kingenda twala. Bali sinafa mulungi ekikulekera mulungi. Oshagala? Yibi nisima bikola bate basiti. Samu bakabwe no musayo. Samu. Tandika mtu. Sabai. Omuntu mulala mubula kunyigira gwe. Abona bamaka kudira obuntu mulibyo. Tukali kusaba sabe. Semua. Tapi itu dimpe. Saya begitu bingung. Ada bingung. Nasho ndi kwanza. Sasa kubera masina mukazi sasa somo. Ajafuna. So saka leo. Ate nebyo desina chenenda kwata. Bina ne mubitwala bano ebibao. Tofaayo. Sina kingenda twala business zo nazikulekera. Sina kingenda twala. But it's not from Burundi, just I'm not going to touch that because I know it's what you feel. But I'm not going out of love, so I'm touching nothing. Buliche yakola yagambe na chukola out of love. Sina chengenda kujako.
sina kyenjagala ndekere emirembe lekere okunkuba ndeke namugamba funa omukazi I'm going to support you. The last time I told you this, no, listen to me. The last time I told you nakugamba embeera gyontaddemu wekivaamu embeera gyamutaddemu kubanga lwendidira omanyi okuwamba omwana wo omuntu gwe nabeera mu nyumba ewiki namba oba mwogera wano kabampaane bakuwambira omwana omukazi ajja jjo omwana we bamuwamba banaiba ne bamutta bamuwamba banoonya omwana olunaku lwonna n'abula enkera ne basanga omulambo kuba neyiba ngate ne banaiba bababuuzizza omwana waffe aliwa ne basangayo omulambo obuli otango osanze omulambo gwamire gwe mulinda okulaba abalaba bawoza sitanti abalaba asamina bawoza kiki abalaba bawoza kiki lwaki bulambo abantu muteekamu sitanti watu mozalede bwe yafanga muwoza sitanti nakati mumusajja omusanga weerwanya mirembe bamukwa buli lunaku batta abawala gyo nabadde ndaba amawulire abavubuka batuzeera omuwala awo mukono buli lunaku batta abawala abala beetuga nga mirembe webadde agenda okwetta mwaga ateke ku famire yabwe ekikolimo olw'obulumi bwayitamu omuwala akiza namugamba genda ofuna omukazi era ngenda kusapootinga n'afuna oyo nsambi amanyi mirembe yagana ate okuzaala muvuma omwana obugumba ate njagala emisango oluggwa mirembe ofuneyo omusajja ozaale mumwagala nnyo okuzaala mbawala nomanya nti muzaddemu oyo mumaze kasita muzaalamu oyo mbeera mumaze oyo mutadde awo maze notunuli abakazi abagala agamwa wano mugende mufumbirwa ensambya waali tugenda basapootinga tubawe na buli kimu tubawe ne business mugende abawasse mulina obusolo naawe namukadde olina akasolo wakakudiba kakalema nemba okulya katwalire okawe ensambya we are ready to support you ate omukazi amukolangako efujja ate mu nnyumba ye namwaleetemu kola ekintu kimu buli mukazi abagira omulenzi mwana tubamanyi omulimu gubatawaanya muli ku mulundu gongambwa mwamala okudiba abala ba bedding zimuwana mirembe musoke mwabaza mirembe okuba inspiring mu business mwajinga ne mugimusangamu abasinza art abasinga wano ne mwana agenda nga akolera katosi ajja kukola kuba abasinga wano otegedde bulungi awo mirembe waali n'ensambya mirembe yavuganya na Centenary Bank oyinza olowooza nti era avuganya na mutono yavuganya na Centenary Bank n'awangulawo sente zava ku akawunti ye zasoba father eyiye milioni 200 ngono zemuterako 62 azijjeko zimukoddemu proposal basooka nazikwaddeko ku akawunti yatagenda nko milioni 2 nebbaluwa weeri ngewandikira banka sente zivudde mu mirembe Irene ng'ensambya yennyini yagiwandiika kyekinuma kuba bimanyi bintu sigala sirika dda yatutakula okunumiza mbu musimanyi yampe milioni 5